Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatulaba mwenna ku Labaika Islam Media twebaza era tubakubiriza mwongere okubeera nti musubscribinga mujjumbira okubeera nti mubeerako inshallah taala. Naffe tubasuubiza tujja kubanga buli lunaku buli kaseera tubafunirayo ebintu ebisobola okubeera nti biri ow'emyoyo gyammwe inshallah byetusaba Allah ow'ekitiibwa abeere nga atwamusera. Alhamdulillah, olunaku olwaleero tuzze n'omugenyi ow'enjawulo gwe tusuubira nti inshallah tujja tambulanga naye ebiseera byonna nga sheekh waffe mbadde ngenda musaba inshallah asooka ababuulireko mmwe nga abalabi ba Labaika Islam Media amannya ge, introduction yenti inshallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdulillaka ya rabbi wassalatan wassalaman ala man arsalahu rahmatan lil alamin Muhammad bin Abdillah sallallahu alayhi wa sallama wa ala alihi wa sahabatihi wa man walahu wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza akoze enteekateeka nange nentuulako mu studio ennungi bweti eya Labaika Islamic Media. Nze nno ndi musanyufu nnyo endaba embeera efaanana bweti eyongera okutulaga ekifaananyi nti Allah subhanahu wa ta'ala akyatwongera ebirungi bingi ffe tunaalemwa. N'olwekyo nze Lugoloobi Muhammad, nze Lugoloobi Muhammad, era olwaleero nze ntudde wano tubeeko kyetuba tuusaako ne munnange wano kyeyanza. Sheikh sanse nnyo okujjako ku studio eno era mbadde mmanyi ogenda teekamu kali katayito kuba ffe twakumanyiranga Sheikh w'ebyafaayo. Sheikh w'ebyafaayo, alhamdulillah. Tukwebaza Sheikh okutuula n'owa obudde okubeera nti ojja okusomesa abaddu ba Allah. Saba Allah ow'ekitiibwa yekka asobola okusasula. Ffe ng'abantu tetusobola kubeera nti tukusasula okulafaana kwonna naye tusaba Allah ow'ekitiibwa abeere nga akusasula mu biseera. Allahumma amin. Alhamdulillah, olunaku olwaleero Sheikh era nga wawulidde nti Sheikh w'ebyafaayo era mu butuufu ffe ng'abalabi n'abawuliza nno bano abantu lumu tujja kujja nga tuli mu byafaayo kuba ate nga annyonnyodde zaka ayinza okugamba bannaaye n'abantu bamanyi byafaayo naye ate nga annyonnyodde zaka naye nga ne zaka insha Allah tujja kuba mpagi gye tulina okubeera nti ne Sheikh kyoyerabidde okwogera ku Kamalu ate otanjula Kamalu kakati nonze gwe mulaba wano nze director, nze omu ku ba directors aba Kamalu General Services Limited. Amina rabbana. Era nga tusangibwa ku kizimbe ekiyitibwa Cham Towers. Alhamdulillah. Basement. Amina namba 198. Amina rabbana. Alhamdulillah. Sheikh Kamalu ekola biki? Kamalu tukola emirimu ebiri. Okusooka ogw'okuyambako abantu mu nsi yonna okugenda okulamaga ennamaga ebbiri. Waliwo olulamaga olwa umura n'olwa hajji. Alhamdulillah. Ekyo kimu ate ekyokubiri tukola kye bayita zaka collection and distribution. Alhamdulillah. Tukuŋŋaanya zaka, tusomesa ebya zaka era tugidistributinga. Sheikh toyanziza okola collection yokka eba tekyayitibwa zaka. Toyanza Sheikh kati obadde okuza introduction nga tutaddemu ez'ompagi zaka mpagi hijja mpagi na alhamdulillah essaawa zino Sheikh tujja kusaba inshallah taala kuba omuntu ebyafaayo bino era tubetambire mu byafaayo naye ebyafaayo omuntu lwaki yandibadde ategeera ebyafaayo by'abannabbi oba by'abaswalihin oba by'abantu bonna ebyafaayo omuntu wayi. Kakati omusajja namba 3 obusiraamu naam ayitibwa Umaru ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Alhamdulillah. Musiraamu waffe buno obwa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omusajja oyo yagamba nti omuntu tosobola kutegeera busiraamu bwo obulungi okujjako ng'osoose kutegeera byafaayo.
Alhamdulillah. So Sheikh kiringa kyotegeeza kuba kati nze atulaba ku Labbaika Media agenda kugamba ye ali wansi wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era musiraamu kati agenda kubuuza nti nno kinneetaagisa otegeera ebya Adamu ebya Ibrahimu ebyabaani ebyo bonna byebiyitibwa ebyafe obimwetaagisa tegeeza nabo baali basiraamu. Alhamdulillah rabbil alamin. Kitegeeza tuba tulina okufuna byonna ebyemabega era ensonga lwaki Allah yamusembya. Alhamdulillah. Saba Allah kumaire ya rabbana. Alhamdulillah. Ebiseera ebisinga era wetuba tutunula mu bannabbi bonna y'omu yandibadde n'atulaba oyo yonna yonna agamba lwaki tebatandikira kwasembayo oba kwasooka era ndowooza awo tujja otandikira inshallah taala era tujja kutandika asooka. Alhamdulillah. Nze nno bwedda mmanyi ogenda gamba tutandike n'ekisibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bali tuba tubamenye ate nga tugambye tugenda kusomesa byafaayo kitegeeza tusooka kusika bali. Alhamdulillah. Kakati ekisookera ddala bwe tuba tugenda okusoma ebyafaayo ng'ate tugenda kusoma ku bantu tusooka ne tumanya omuntu ono yajja atya kuba Adamu teyagwa bugaawo wabula yajja atya entandikwa yaffe abantu yali etya tusooka okumanya. Ate Allah subhanahu wa ta'ala yatuyamba n'abeera nga yayogera mu hadithi al-Qudusi n'agamba nti inni kuntu kanzan makhfiya olubereberye nali wonzekka nga ndi kya bbeeyi ekitamanyiddwa. Olubereberye Allah aliwo yekka nga tewali yadde malayika yadde zonna ate nga ye kya bbeeyi naye ekitamanyiddwa. Agamba nti fa ahbabtu an urafa nenjagala manyike embeera nti ekyebbeeyi naye nga tesimanyiddwa. Kyamza ng'ovuzeeko ku mmotoka alhamdulillah naye n'omala ogenda oba munsi yonna n'ogulayo emmotoka nga yabbeeyi n'ojja nayo ng'eri mu container somewhere balina we bagitadde n'ogiteeka mu kisaakaate ky'obeppa n'osirika ne bw'oyogera otya nti yabbeeyi teri ayinza kukikkiriza okutuusa ng'okoze ekyo ogijjeeyo n'ogiteeka ku kkubo ne bagiraba. Kati naye Allah kyagamba tasobola kubeera wa bbeeyi okuggyako nga ataddewo abanaamumanya abanaamumanya. Kati naye kyeyakola kati agamba nti fakhalaqtu lkhalqa mu kkubo ly'okunoonya mmanyike ntya nasalawo ntonde bitonde lwakiri urafa nsobole okumanyika. Akati Allah bw'atyo n'atonda ebitonde ebirala byonna. Ekyewuunyisa ffe abantu Allah ffe be yasembyayo okutonda ebitonde byonna yasembyayo bantu yasooka kutonda biri ebirala byonna ate n'akikola n'addira ebitonde ebyasooka nga okuggyako amageege ge tuyita amajini naye Allah abalala bonna yabawa ekintu eki kimu. Omanyi yatwawuzaamu waliwo kye bayita amagezi n'obwagazi. Kati amagezi n'obwagazi Allah yabigabanyanga ng'abamu abawaako magezi abalala n'abawa bwagazi n'atabawa magezi n'abalala n'abawa amagezi n'atabawa bwagazi. Akati yaddira bamalaika n'abawa amagezi bokka n'atabawa shahwa obwagazi tiyabubawa era bamalayika tebalina shahwa. Era kyova olaba Allah abateena ti la ya'suuna Allah ma amarahum wa yaf'aluuna ma yu'maruun. Olaba lwaki lwokuba tebalina shahawa. Bw'obeera ne shahawa oba olina kukola nsobi. Allah kwe kutugamba nti kullu ibn adam khattab buli yenna yava mu Adamu aluubirira kukola nsobi. Kitegeeza shahwa eno fe abantu yetuleetera obuzibu ya Rabbi. Naye nga Allah yakigenderera kakati n'addira fe abantu n'atuwa amagezi n'atuwa ne shahawa. Lwaki? Shahawa erinnyira ku sipiidi amagezi ge gakontrolinga shahawa. Bw'otagakozesa abantu bagamba weeyisiza nga
biri ebitalina magezi n'akwata ebisolo ebiwuka ebinyonyi n'ebirala awo n'abiwa shaawa yokka n'atabiwa magezi era kati ye embuzi bweba eyagala okukola ebyayo yo terina magezi ekolera awo ya rabbi terina nsonyi terina ki omuntu alina amagezi ng'olina ne shaawa bw'otakozesa shaawa bw'otakozesa magezi kukakkanya shaawa n'okolanga embuzi nga weyisizanga ensolo oloozi naye sheekhe omulembe gwe tulimu guno munaayo omuntu akola ekintu oba n'osanga ebintu mpulira ensi ate baziyita nsi ezaakulaakulana mbu bayina site ekitundu nga olaba ebisolo ebikola nga nabo we bakola kiina kyekitegeeza kakati baddira amagezi ne bagateeka ku mabbali ne bakola ekyo era buli amagezi bw'ogakweka ogwamu ensonyi amagezi ge galeeta ensonyi mu muntu katonda kyeyava agatuwa kakati ebyo mbikulaze kakati Allah yasooka n'atonda katugende yasooka n'atonda bannaffe tufaanana nabo balina amagezi ne shaawa egayitibwa amageego oba amajini majini galina bibiri majini galina bibiri kakati olw'okuba galina bibiri yasalawo go ge yasooka okuteeka wano ku nsi oluvannyuma lw'okugitonda ensi kakati bw'ateekawo amageege ne gabeera wano ku nsi okumala emyaka 2000 2000 years ya rabbi kitegeeza ensi yabeerawo kuva dda naye bwe yabateekako kuno ne batakozesa magezi ne bakozesa bwagazi bwokka ne bakola buli kikololero akati n'atuma bamalayika abakulemberwa Jibuliiru Jibuliiru oyo yaweebwa ebitongole bibiri ekitongole eky'obubaka n'ekitongole eky'okubonereza buli Allah lwaba yagala okutuusa ekibonerezo mu kitundu kyonna Jibuliiru yakulembera ate bw'aba atuusa obubaka era Jibuliiru yakola mu departments ezo waliwo ey'obubaka ey'okubonereza waliwo olwadelegatinga n'agamba nti bwegenda kakati atuma bamalayika nga bakulemberwa Jibuliiru alayhi salaam najja wano nga bazze ku disciplininga mageege kugateeka mu order akati ne bagakuba tebajja kutta wabula kuba ku disciplininga ne bakuba Allah n'abagamba nti eno territory eno gye tulimu eno bagajjewo kuba ge gasookawo bagatwale ku bizinga ffe tetuteekeddwa kubeera ku bizinga territory yamageege ebizinga akati bwe bagagoba ne bagatwala ku bizinga Allah n'agasangulawo okusangulawo kitegeeza nti nga tegakyalabika nga bwe tulabika mu nsi naye nga mwegali ne mu nsi mwegali n'agasangulawo ne gabeera nga gyegali gawulirwa naye tegalabika tolaba omuntu abeerako amajini naye nga bakugamba jijini liriwa ya rabbi ate sheekhe munaye omuntu okumanya ejjini oba tosobola ddiraba obeerako oluusi n'omusomerera n'olulira ng'era limukoze eki limuvuddeko n'olaba ne actions eziraga nti omuntu abadde n'amajini naye nga tosobola kukola ki ddiraba kati lyo Allah yaliteeka tugiyita bano bannaffe abakompyuta abakompyuta balina bye babayita liri transparent software kuba software niwoba oyagala otya oba tosobola kyekintu kyotakwatako naye kati ffe luli okusooka gaali mu hardware nga woolaba naffe akati we yagajjaawo bamalayika bano baba bagoba amageego gakuba ne wabaawo ekigeego ekito baali bakiyita azaziiru ne bakikwata bwe bakikwata ne bakirumirwa nga balaba bambi kigenda kirajjana bali banne wakyo baddusi akati ne bafuna ekirowoozo ne bagamba katukitwale ewa mukama waffe Allah tugende tuwangaale nakyo kati awo waffe esenta yakizibu mukalubo bonna we tulimu
kuzimu eyesenta kati bwe bakitwala nga mission gye bagiddeko bagimaze kati Allah ababuuza nti ate oyo naye abamanyi naye kati ababuuza ne bagamba nti kino tulabye nga kito ne tukireeta tuwangaale nakyo kati Allah n'abategeeza n'abagamba nti oyo gwe muleese namutonda mu lunyata olunyata Sheikh Hamza okumanyi olunyata gwe muliro ogubeera mu kati omwe yatonda amageege n'agamba nti ate mu bamalayika ne batonda mu kitangaala nga mulaba wano temusobola kufaanana gwentonze mu kitangaala ne gwentonze mu lunyata tebasobola kufaanana ate ne kino kyo kirina shahwa kirina n'obwa kirina amagezi ne shahwa kyokka malayika zirina amagezi tezirina ki kati byali tebisobola kukola ki kuwangala wamu kukwatagana kakati Allah agamba kisoke muba mwagala okiraba kati naddira Azazil n'amuteeka mu bamalayika abebiwawaatiro ebina omwe bamalayika Allah yabebiwawaatiro byanjawulo era kyova olaba mu suratu Fatir mu ntandikwa yakyogera yagamba billahi mina shaitani rajim alhamdulillahi fatiri samawati wal ard ja'il al malaikati rusula uli ajniha mathna wa thulatha wa ruba' nagati yazidu fil khalqi ma yasha inna Allah ala kulli shay'in qadir kati ekyo kitundu ekisembayo kyekireeta Jibril naye bano abalala bonna babiwawaatiro bibiri ebisatu ebina kati wali Jibrilu agandi yazidu fil khalqi ma yashau inna Allah ala kulli shay'in qadir kati awaweera Jibrilu ebiwawaatiro mukaaga Jibrilu yalina ebiwawaatiro mukaaga si mukaaga 600 lukaaga situmia ya rabbi lukaaga ebirabo byonna birina bibiri bisatu bina ne malayika Jibril eyina lukaaga kati agamba ya rabbi nti ngenda kumuteeka mu bamalayika abebiwawaatiro ebina akati wamuteekamu n'atandika okuwangaala nabo akati Allah bwe yali agenda okutonda ffe abantu bw'ogendako mu Suratul Baqara nedda Suratul Baqara mu suratu Swad ya Swad yaffe ate mu suratu Swad ayi y'ensanvu mu emu ekitiibwa Allah yagamba ng'ategeeza bamalayika n'abagamba nti inni khaliqun basharan min twin this time ku mulundi guno ngenda kutonda nantonda muntu naye ngenda kumujja mu kadongo not turab mu kadongo turabu lyettaka twin ke kadongo akati abagamba ngenda kumujja mu kadongo akati fa idha sawaituhu nabamaze okumwenkanyakanyanga bwenjagala abeere wanafakhtu fihi min ruhi olaba bagamba ruhi nemufuuwamu omwoyo gwange lwaki aguyita mwoyo gwe kubanga yatonda emyoyo mingi ebiwuka birina emyoyo gyabyo sigi egyaffe naffe emyoyo egyaffe mirala n'ebisolo birina myoyo gyabyo n'ebirala kati abanga mino ruhi mu mwoyo gwange gwe mmanyi nti ogwo gwe gugenda muki mu bantu kati nagandi fakabulahu sajidi weteeketeeke kijja kubaayo oluvunnama naye nga muluvunnama olw'okuwa oyo gwe ngenda okutonda ekitiibwa kuba olredde alina omwoyo gwange akati bamalayika bo batonda bagati agenda kutondayo omuntu ate ffe tujja kuvuunama ekibasomera kumbe ekiri nakyo kibalimu ekiri kirina amagezi ate kirina neki n'obwagazi akati ekyo nga tekisobola kukolera ku Allah yagamba kirimu olujeemujeemu era ffe Allah yatutonda nga tulimu olujeemujeemu aktharu shay'in jadalan
tuwakana omuntu ayagala okuwakana kati obujeemujemu olwo lujja lwaki lw'amagezi omuntu abeera n'amagezi tamala gakkiriza oyinza omugamba ebintu naga neze nga ndababweki naye nga tebyomugamba ya rabbi kati Allah kyeyava atuwa amagezi kati tulimu olujeemujemu akugamba kukola kino n'olowoozanga ekitajja n'okola ekirala kati bamalayika bo ne babeera awo kati Allah alondayo bamalayika basatu omu bamuyita Jibril oba Gabriel oba Jibrail ate omulala bamuyita Mikail oba Michael oba Mikaili n'omulala ayitibwa Israel Israel malakul maut kakati aba basatu n'abayita abagati kakati mu abasatu mugenda kunkolera omulimu guno akati agamba Jibril tigenda gwoba osooka ku nsi naye nga yamanyi ondeetera ettaka lya miteeko emeka esatu eryeru erimyufu n'eriddugavu era wano tuliyina eryeru oyinza okuba lyotalabangako ekituufu naye Masaka balimanyi osima ennyo wansi eyo ngokka tandika okufuna ettaka eryeru erimyufu yemalamu ofugolamu ate eriddugavu gye bayita lomusoyi akati Jibril bwajja wano n'ebiwawaatiro bye 6 n'agalula ekiwawaatiro eki ayola ettaka ery'emirundi 3 ng'amanyi we liri bwe yagenda okuyoola eryeru ensi neeyogera neegamba nti neewogoma eri Allah akumponye togeza nonkendeezaako Jibril n'atya n'agenda wagenda okujja eriddugavu n'agira ati era ensi neeyogera neewogoma eri Allah akumponye togeza nonkendeezaako ne kuli myufu bw'atyo Jibril n'agamba ono eyeewogomye eri Allah siina kyenyinza kukola olaba malayika balina okutya Allah okwekika ekyawaggulu ensi eyogedde nga yeewogoma eri Allah naye gwe omuntu oli ne bweyeewogoma eri Allah era oyongera kumulumba nakati gundi neewogoma eri Allah akuntasi yake totuusaako obulabe onayongera kujja naye Jibril yagamba oyo ye naddayo bwaddayo Allah mugamba ogubadde naye abamanyi ayagala communicatingako ogubadde n'agamba nti ensi yeewogomye gy'oli ettaka n'endireka kitegeeza omulundi Jibril gwe yasindikibwa teyagenda na ttaka na limu teyalitwala lyonna lyagamba eryeru erya reedi n'erya bulaaka byonna byamulema akati Allah atuma Mikail Mikail wajja n'agezaako okuyoola ettaka ensi era nemukola kyekimu naye n'atyo neddayo Allah n'agamba naweddayo mu dipatimenti kati ayita Israel amaja geno ndeetera ettaka n'ajja wano Israel bw'atuuka wano bwe yagenda okuyoola ettaka ensi neeyogera n'agamba weewogomye eri Allah akumponye sigeza n'enkutoolako nange neewogomye eri Allah akumponye sigeza n'enzirayo nga situukiriza kiragiro ki nangamba okunona ettaka ate gwe n'ofuguma kati olabawo enjawulo kyalo ono oyo ye yatwala ettaka oyo ye yali yoola n'alitwala yokyova olabeera yatusobola time bwe bagamba nti kujja mu mwoyo katuliramu kituufu era buli omu wano amutya buli omu amutya kyekyo abasajja abayahudi bazanyira ku Jibril ne bakamala basi bagamba tetumwagala naye oli tebayinza mwepankirako naye olwo bagamba tetumwagala yajja wano n'aleeta ebibonerezo ffe twagala Mikaili baagala Mikail kubanga Mikail ye Aminul Arzaq wal Amtar era mu department says eya riziki n'enkuba kati babagayo gwe twagala era yo naffe abasinga gwe tusinga ekintu ekirimu wano akanti n'ekirimu ne matala abalimi baffe ab'emmwanyi
alhamdulillah. Akati oyo bwe yalitwala Allah n'alagira ne libisiwazibwa lifuuke kiri kye yagambye live mu turabu lifuuke akadongo. Kubanga akadongo always mazzi na turabu basi. Akati ne bako Allah n'akola frame ekibiribiri nga kirina wano 7 feet futi musanvu ate nga wano kiriko 60 lwekikola ekibiri lwekiteekawo. Akati bwe bakiteekawo Allah subhanahu wa ta'ala n'akirekawo for 40 years, emyaka 40. Naye Israel emyaka 40 kati oli Azaziru bwenjogera Azaziru omujjukira bulungi. kati Azaziru n'abaka ekiti n'abeera nga ajja akuba ekikamba kyataddewo for 40 years nga bali abalala bo. Naye ng'ono agenda agamba naye gwe nga kirabika ekikutondeseza kikulu kakubangako 40 years okutuusa ettaka lwe lyadodooma okudodooma nga bwokuba ekidomola ekiri emuti kati we lyadodooma alas Allah bwe yajja Adamu n'alyoka amuwumulako amatu n'amuwumulako amaaso n'ebitundu ebirala. Sheikh Hamza, ensonga lwaki omuntu olina w'osoma mu Qur'ani ekitiibwa n'ovunnama oluvunnama naye oluvunnama olwo n'oyogererawo ebigambo bino n'ogamba nti sajjada wajhiya lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Basi akati kana amatu Allah yakawumula bulungi kukiri kifulemu nakana amaaso n'ebyo ebitundu ebirala. Kati bwamaliriza n'alyoka atuteekamu omwoyo kuli omwoyo gwe ogenda muki. Sheikh nsonyiwa okukwata ekirimi manyi abatuuliriza abasinga waliwo wobadde oyitawo supiidi ddala awo. Kati eno envunnamyo eno yetuvunnama kuba ebeera sajida ey'okuba ng'osomye aya yonna nga eriko okukolaki okuvunnama. Wensoma ebigambo ebyo mba njukira engeri Allah gy'atondamu Adamu n'okuweebaza Allah. Ffe Adamu sajjada wajhiya kivunnamidde ekyeni lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kiraba kati ekyo kikulu nnyo era buli lwe tuvunnama Ibliisi adduka emisinde ng'ate akaaba. Shah toko okuvunnama okwo omuntu abanga abadde asoma Qur'ani nga mu butuufu abadde ekifo kyasomeramu talina wabunnamira. Anti okuvunnama si kyatteeka naye edduwa yagisome n'atuuka ku aya eyo agisome olw'ensonga nti kikulu nnyo. Kale abeere mu kifaananyi ky'okuba nti kati avunnamirwa kuba waliwo waliwo ewakyamu naye weeteeka mu mbeera eyo inshallah. Akati bw'amaliriza kati atuteekamu omwoyo. Omwoyo guno Allah yaguyisa mu ekyo kyolaba kye bayita akawombo. Abaana abato abo be tuzaala otera okulaba wabootakotaawo ng'agonda n'okugonda. Kati ne Adamu yayinawo Allah bwe yayisa omwoyo kubanga yabagambye nti wanafakhtu fiihi min ruuhi mufuuwemu. Kati yaguyisaawo ne gujja nga gumubuna gwasooka mu maaso n'azibula. Omuntu bw'akola bw'ati ne bw'oba ng'obadde omuzinzi oyagala mutwala muziika era sayini ze ziraga nti omuntu afudde kasita abeera nga takyasobola kutemya kituufu. Era omuntu bwe muba muzinze n'ayasimula mukola mutya? Singa omuntu muba muzinzidde omwagala mutwala kuziika n'ayasimula ngakuleeta wese wano obukozi muba ku bunkenke musumula ngamba kyali mulamu. Kakati bwe gwagenda mu nnyindo n'ayasimula era okwasimula okwo bwe yayasimula era n'alagirwa ebigambo bino bye twogera nga twasimudde. Allah n'amugamba nti yogera kino
omuntu bwayasimula ndowooza tuleme gendayo audience gye tuyina oyagala okubuka akulu nnyo ate engeri gye tuli nti tojjukanya omuntu bwayasimula alhamdulillah ebiseera ebisinga owuliranga gati alhamdulillah kakati ono namuddamu namugamba yarhamuka llah yooni yayasimudde wayusilihu baanakum olaba kati ebigambo ebyo ne adamu yabyogera allah yamugamba nti yogera bwotyo kati ye bwe yamala okukyogera ekibeera nti kati ekyo nakyo kyatukakatako alhamdulillah kakati bwe kimala okuggwa nga adamu omwoyo gumugenzeemu kuba omwoyo guli mu software naye wookakasiza nti weeguli kasita okwata akantu akalinga ejjirita anything akasobola okukukolobola kasita wonna wookayisa n'olabanga weekanga waliwo omwoyo naye wano kuno tekuba mwoyo kasita luyitako wano oba olaba weekalakasanga oteekako kano kaneirikata naye kateekekaawo awali omubiri okuliranga weekanga kati omwoyo wonna wegguli bwokolawo bwoti okosebwa zino enviiri tuteekawo omutwe ne basalako ku nviiri tekuli mwoyo okoma kuddiba kuno akati omwoyo ne gwekwata bepa gumala okwekwata kati adamu n'abeeranga waali kati allah subhanahu wataala amukyusa kuba yamutondaale bwati kati n'amukyusa n'amuwunzika n'amusimula mu mugongo omutusimula olwo n'amugjamu emyoyo gyonna egyaffe imagine yamutaddemu gumu kati ate mwemuvudde emyoyo emirala gyonna naye ngaolusimula lumu bwati emyoyo gyonna egyaffe abantu abali abantu ffenna era kyanza bw'oba oyagala okumanya omuwendo gw'abantu min nafsi wahida bw'oba oyagala okumanya omuwendo gw'abantu allah be yatonda okola bwoti kasita ofuna nnamba eno abaakafa ofuna omuwendo gwabwe sokedde ng'abantu bafuna kuva ku adamu abaakafa kasita obafuna n'ofuna n'abali ku nsi kati essaawa n'ofuna n'abo abakyajja kasita ogatta ebisatu ofuna omuwendo gw'abantu omaze ogatta abajja kwetaaga calculate ez'amaanyi ennyo kuba wangambye dda nti ensi yaliwo dda kuba ddanga ensi weeri era bano abagenda ku census okubala abantu bamala biseera tosobola kubala abantu oba wakava wano nonazaala tegeeza bakola just estimation kakati bagamba 2 million 5 ku nkaaga buli kintu kyonna ku duniya tukola estimation era kyova olaba tuddira ekingi ne tukisikomyawo musinjula fomu omuntu eyabadde n'otagamba bantu omuntu eyabadde wali yabadde omu babadde bangi olwokuba tosobola kumanya muwendo gwabwe kizza musinjula fomu omuntu eyabadde wali naye bwoga nti abantu ababadde wali bayinza okukubuza namba kituufu lwogamba abantu babaddeyo bangi bameka naye omuntu eyabadde wali kitegeeza nti tomanyi muwendo akati bwamala okubeera nti amusiimudde ku mugongo namukwatako n'omukono gwe ogw'ekitiibwa omanyi allah alina emikono ebiri naye gyombi gya ddyo talina mukono gyombi gya ddyo fenyinga ogwaffe guno ogumanyi kye bagwogerera guno yagutuwa naye guno muzibu yaddullah mabs kuno kati bw'otunulira omukono guno ashaitani nabbi yaga nti ashaitani yaakulu bishimali ayiwa kati gwe bw'oteekamu nekkono oba omuyise kati guno ogwaffe guno omuzibu nebyegukola kyokola batukozesa guno ogwa right hand emikono gye gyombi gya ddyo kati amukwatako n'omukono ogw'ekitiibwa kati gwe tobuuza nti mukono ki
laisa kamithlihi shay wa huwa samiul basir. Emikono gye tegiringa oba nateekako guno oba guno gyombi mirungi tugiyita gyaddio. Naye Sheikh olaba omanyi waliwo omuganda wange mukwano gwange Imam Chamtawa Imam Bilal Kitimbo ayina gondi example twali inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam nti twali nga twogera ku Yusuf alayhi salam nendeeta ku Adamu nti engeri Allah gyatondamu Isa era gyatondamu ani Adamu alayhi salam kati n'agamba Sheikh yagamba nti Adamu alayhi salam kuba abantu abatulaba bano balowooza nti Yusuf alayhi salam yasinga obulungi naye ekintu Allah kyakutteko omukono gwe tekisobola kubanga tekisobola kisinga bulungi n'afuuwamu n'omukono gwe emyaka egyo gy'oyogedde ya Rabbi. Era bwe tubanga tufa abantu Katonda yatuwa ekitiibwa mu ngeri ziringa nnya okutukwatako yatutondesa mukono gwe gw'ekitiibwa tuyiza ne bamalayika Allah ti abatondesa mikono kun fayakun beera naye ffe mikono gye ekyo kitiibwa walakad karramna bani Adam ate ffe n'atuyigiriza buli kimu ffe abantu ffe tumanyi buli kimu alhamdulillah n'ebirala ebitiibwa kati Adamu alayhi salaamu wuyajja kati bamaze okumusiimula ku mugongo Allah n'akwata emyoyo egyo n'ajanjubuza bw'ati ate Adamu yali alaba ati Adamu bw'amukyusa bw'ati Adamu n'alaba fenna naawe yakulabamu nange n'andaba kati Adamu oba firimu yatwala bbanga ki Allah yasinga okumanyi n'atunula bw'ati bwe yamaliriza naye mu kutunulako najja alabamu omusajja nga kasweru mumpi ate nga azrakul ainaini amaaso ge gombi ga bbulu ng'ate ayakayakana wano mu kyenyi Adamu n'ayogera ekitegeeza ffe abantu okwogera kwa Adamu kwali otomati yayogererawo yamutaddemu dda ne Hawa bo bayogererawo oledi yamutaddemu dda kati ezasibye bino nti twala omwaka gumu myaka ebiri kati kino kyolaba kyetukola wano ku nsi ekyokubeera nti omuntu oyogera n'oyogerera mu bbanga lya myaka ebiri awo tutandikira kiina ensonga kati olaba ebisolo ente bwe bagizaalira eba nnene okusinga omuntu wekiri naye etambulirawo yo ate omuntu ye tasobola tambulira era wotambulirawo sooka kwewuunya nayogererawo bwakwewuunya kati lwaki yakikola ati ofa abantu tusooka kubeera trained tutendekebwa ebigambo ebyo byogenda okwogera bamala kubikuteekamu kyovalaba bakakensa mu ddiini yaffe bagamba nti buli muntu Allah yamuteekamu butepusi buli so tiny naye buli butepusi obukadde 4 buli muntu 4 million ya Rabbi. Kakati omuntu wano ku nsi ovalaba abantu nze bakubiriza baleme kunafuwa omuntu tekusobola kujjula tegusobola Bushamuza kasogedde wosa wali uddeko omutwe nga kugugamba kati ebitoleeta ate gusobola wonafu olina tips obukaddo Allah we yakuteekamu naye tosobola kujjuza kakati okusooka osooka kuteekako maama bw'ayogera n'oyiwako kakati ebyo by'oyiwako byotandika okwogera kakati Adamu alayhi salaam bw'amala okulaba firimu n'alaba omusajja oyo omumpi ate nga amaaso ga bbulu ate nga ayakayakana kakati Adamu n'akyamuka n'ajja ayogera ebigambo n'agamba Allah n'amugamba nti Allah nti oyo omumpi n'ow'amaaso aga bbulu ate ayakayakana Adamu n'akyamukirawo n'agamba kam ja'alta lahu min al-umri
obuwangazi bwe njagala kumanya kale ulira Adamu gyawuliza obuwangazi kam ja'alta lahu min al-umuri obuwangazi bwe wamuwa myaka emeka wallahi Allah n'agyogera n'agamba Adamu nti nkaaga wamala omugamba nti nkaaga Adamu n'agamba nti ziduhu mwongereko aweze 10 wakiri aweze 10 Allah n'amugamba nti okujjako ng'atoola ku gikyo Adamu n'agamba nti egyange giri emeka Allah n'amugamba nti 10 Adamu n'agamba nti jako jakaana gasimbe Dawuda naye Allah yamugamba nti ibnuka Dawuda oyo omu ku baana bo Dawuda ajja kujjaeyo ng'amulembe n'atera okuzingako ensi era byaliwo Dawuda yamala emyaka 10 mu nsi bali bannaffe abasayidi endala bo bamanyi nkaaga olwokuba ffe tumanyi ekyafaayo ekyo Allah amwongerako ginaana kati ejja kusanga nga awamu bagamba nti Dawuda yamala emyaka 6 awalala 10 kati obyawuba otya yasooka kuba wa 6 nibamwongerako ekyo namwongerako 4 naweze 10 kati ebiggweerawo Adamu n'abeera nti bakola ne Allah endagaano nga ye bamukendezezaako emyaka 4 asigaze 96 kakati ebyaddirirawo tujja kubiraba eyo mu maaso inshallah taala bwe bali babajjukidde inshallah kakati Adamu alayhi salamu ekyo bwe kimala okugwa Allah yeddiza emyoyo bona amaze okugiraba gyonna mu bifaananyi sekamuzanga bwoli maama takolangako ku nsobi nti oba yali akuzaala ekyo bwoti bwali olina okulabika kyova olaba Allah asanyukira nnyo omuntu eyeyagalira mu kifaananyi kyeyamuwa kitegeeza bino ebyabakazi bye bakola nekyusa kala walmusawwir huwa Allah ye Allah yakuteeka mu kifaananyi ekyo ate n'eriziki y'obwete bwejja okujja banoonya kifaananyi ekyo naye kati abantu bekyusizakyusiza baagala okwekola ebiki naye mpulira abantu eyo oluse omuntu agamba nti ku mbaga asa omukazi nga mulala ku mbaga agenda okudda ewaka ng'ate omukazi muki ng'alaba kirala ate waliwo sheekha abavaamu nga agambye anze ono si gwe mbadde nga njogera naye ng'obufumbo bufiiriddeawo mu mwezi gumufumbo si omu mbadde ndaba mulala bufumbo ne bufa lwaki wayagadde okwekola ki kati ebintu ebyokwedikoleetinga ebyo si byandibadde birungi naye munnange ensi gyeraga kati ge magezi ge naggambye omuntu bamuwa amagezi ayagala mumuwakanya ate no sheekh abantu basusse n'okusukka ddala kati fwe twakuliranga tetubiwulira nnyo yasaba Allah abeere nga abaana baffe abawonya liwaata abawonya ebintu ebyo byonna omuntu akeera ku makya wazaala muwala n'agamba ye si muwala n'awakana siri muwala ndi musajja n'akeera oli nga musajja azaalibwa musajja mbwa nze ndi muwala naye naaweebwa platform kyova olaba ziri ensi ate baziyita zakulaakulana naye nze ndaba ezagwaka yensi Katonda bwakuwa amagezi oteeka okuba mwegendereza nnyo ogenda okusinziirako omuwakanya abantu balaba bwasoma ennyo n'ayitawo ennyo atandika kugamba bino byotulaba binagamba sinekya nabuti bwe butonde nobuga nti otonde nti eryo nekya omuntu alina okuba bwatyo n'awakanya buwakanya kitegeeza omuntu amagezi alina okubeera nti agakozesa obulungi nga wagoberera n'ebigambo bya Allah n'ebigambo bya nabbi nga kaida affe abannawusul tugamba alhukmu mal illa wujudan wa adama teteeka lyonna liba lisobola okuba n'ensonga oba weeryo batiriiwo kasoolera nti teeka lijja kutandika kuleetawo filosofi akati Adamu alisibwe tuliko kati olaba bamulaze Dawuda omanya byewomesa kati Allah bwe yeddiza emyoyo
n'amugamba bw'ati ekyo seekotera ekyo ojja kulaba ng'okimanyi. Amugamba nti Adamu manyi olaba tuli mu studio eya Labbaika Islamic Media naye ekigambo ekyo Labbaika kigambo kikulu singa abantu baali batadde ebirowoozo. Lwaki nkiyita kikulu? Ne Adamu yakyogera kigambo Labbaika naga nti Labbaika Labbaika Saadaika ya Rabbi nakyogera Adamu ekigambo Labbaika akyogera kati wamala okukyogera Allah amugamba nti bano haulai fil janna wala ubali. Kati ffe tujja ne tukola ensonyi n'okasuka nayo ntyegera nti haulai fil janna wala ubali. Nedda Allah yali alaga bulazi Adamu naga nti bambeekutte muno bamujjana tewali nsonga wenejja bagano sifuddeeyo wahaulai fi nnaari wala ubali nabano bamuliro sifuddeeyo. Kati olaba ekyo Allah kyeyakola kyali tekitegeeza nti kati Allah amaze okusalawo bano balina wano bamujjana bano bamuliro no, wabula yali agamba nti mwabo bengenda okujjamu abana ababakoleredde ejjana nja kugibawa nga sifuddeeyo. n'abana ababakoleredde omuliro nabo nja kubateekamu nga sikoze eki era for attention mugenda kukozesa. Allah n'atuwa amagezi, Adamu n'amulunga amagezi n'amulunga n'eshaawa. Kakati nekitukwata buli Allah kye yateeka mu Adamu tukirina. Kakati awo we watwawula nga twagambye Allah bw'atuwadde amagezi n'eshaawa. Naye omuntu oyinza okumubuuza nti amagezi n'obwongo bye bino ayinza kuwonansa ki? Amagezi n'obwongo seera ebisinga omuntu yawagamba nti alina obwongo bungi era bagamba alina amagezi maki. Ate ne mu Luwarabu tubyawula nzo binjawulira. Waliwo mukhu mukhu waliwo mukhu waliwo ne aka ate nno Olwarabu lwo lubyawula bulungi naye ate Abaganda tebabyawula bulungi. Kakati babyawule bati mu mukhu teeka mu Luganda mu mukhu kyetuyise obwongo mutuula amagezi. Manyi ogedde akagambo mukhu waliwo we twabadde nga tusoma ku kusaba addua ne tuleeta hadith oba abadde yani ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyayogera yagamba addua mukhul ibada. Kati nkirabye engeri gy'osobola nti edduwa bwongo bwaki bwe bwongo bwa ibada. Alhamdulillah. Allah n'atuwa mukhu n'atuwa n'amagezi naye amagezi gatuula mu ki? Bwongo. Ne bw'oba oyagala obwongo bulabika olw'omuntu baba mwagiza we bati obwongo buli mu hardware naye amagezi software. Ne bw'oba oyagala baga nti amuze oyo omugezi n'ogamba amagezi go galiwa ng'onoonya gakwateko nga tosobola. Alhamdulillah Sheikh mubutuufu tweyanziza nnyo kuba twatandikidde ku Adamu nga tetumanyi nti mubutuufu ng'abatulaba bonna ku Labbaika Media nti banafunamu ekifaananyi kino bwe kiti kuba nze nfunyemu ebintu bingi. Nfunyemu entandikwa yange nga nze omuntu nsuubira n'atulaba n'ekyasinza okufunamu nti ekisooka omuntu nga ye Allah antonda nina ebintu bibiri amagezi ne shahwa. So mu mbeera yenna ndi menti okubeera nti weebuuza lwaki osobya tizi because oyina amagezi atonda shahwa kati owanyisa shahwa ofunedda. Alhamdulillah. Era webale tulondera Nabbi Adamu alayhi salamu okutandika naye ko otunula aya Allah gyatugamba ya ayuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida. Nafsi wahida nojjayo ekizamperi nti emiyo gyonna
fenna kirungi bwakubuuza emyoyo gyaffe Allah yagitonda muki alhamdulillah. ate era aya eyo gyosomye Allah yakozesa nnaasu n'atakozesa amana abantu bonna. abantu ffenna alhamdulillah. Sheikh toyanziza nnyo mu butuufu tukusaba kuba ennyonto olaba nze ali wano ku seeti nze asinze okunywa mpulira njagala tweyongere mu maaso tugende mu maaso naate obudde bukoze eki obudde bugenze naye inshallah taala tukusaba oberenga mu dakiika mu seconds ntino tusibula abatulaba inshallah tujja kumaona omulungi kati njagala kusiibula bannaffe abo abatulaba naye kamagamba akagambo kamu mutuyambe nnyo bwe tuba tutandise kusomesa emisomo nga gino gibeerako ne continuation mubeereeko kati omuntu atajja kujja tuleete paati 2 ate agimisinge ate agemu paati 3 kati bino byonna atandika kubuuza kati followinga inshallah followinga subscribinga kulikinga byonna babeereko ebyo naye kyenjagala okusibirira bannaffe abo abatulaba Katonda yatonda omuntu okusooka yatonda musajja naye we yatondera omusajja mukazi teyaliwo ate bwamala okutonda omusajja ate gwe yajjamu omukyala naye n'omuntu ono omusajja okumugjamu omukazi ate n'omusajja yali yeebase kitegeeza nti omusajja tosobola kutegeera mukazi n'omumalayo bamutonda weebase ate naye batutonda ffe abasajja ataliiwo kati Allah kyava aleeta ekigezo naga nti muwangaale tulabe omu naagumiikiriza ku mbeera z'ono n'ez'ono nemubeera kwe kuteekawo obufumu kati abantu tubeera mu bufumu ate batandika naga mukyala wange oyo ayagala yenna mutegeere muwale tosobola ategeerako byotegedde Allah yakozesa ekigambo kimu naga nti bali insanu ala nafsihi basira. Alhamdulillah. Sheikh tayanziza nnyo saba Allah ow'ekitiibwa abeerenga kutuwangaliza ku obulamu obulungi akomyengawo kuno ku studio zino obudde n'abalabi bonna tubeebaza alhamdulillah tubakubiriza nga Sheikh wabagambye musubscribinge mubeereeko inshallah tujja kubeera nitugezaako titwejjukanya n'eddiini yaffe subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk alhamdulillahi rabbil alamin.